Katumenda kuita mwami Paulo Mtawe alikula alegera watosoka chikatano. Tumira nikila cha sawa mkunguzwa ya kwani niwe kwagala kukesa. Kwa vile kako sawa inani kibaiti mwaka kukesa, kukesa. Na hiye ukamuja baita wawuwa wanakwenda kumendi wanapendo ukwayo wa Mtawe. Temulina kukawa niwaja wakani akati. Sehemu gabi mtokoro umwami oyo yimina alina kasama kali waizo kumwa zempete simanyi wataliwa kama cheki waizo kumwa kali na ye sichawaze kumwalime kakati mwami Paulo Mtawe wanamala n'omugezona nakako anataka kwa kutamaro Mbaka wa Kabaka UK and Ireland Salongo Kibuuka Nalinya na kabiri Omulangira Katerega n'Omuzaana bamulekwa Suna ne Nabs Ombaka yawumula Roni Lutaya Emil Owengabi Karantani Pastor Kasirie abakungu bazimwenna abali wano bannange kitalo nnyo kitalo ddala ekyokuviibwako mukwano gwaffe Omulangira Dauda Goloba Sunday wedde nga 23 February 2025 mu Ttuntu e Buganda. Nze kuwange nasanga Omulangira Goloba Budo Junior School Kabinja mwenna muwulidde Dr. Kayondo kyabagambye ku ssomero eryo era kyendi. This was about 60 years ago. Twasinkana n'Omulangira Goloba. Kaakano ewaffe awaka mu ddiiro mu sitting room mwalimu ebifaananyi bisatu. Ekya Ssekabaka Muteesa owookubiri kyo kyali kinene okusinga byonna ebirala ebibiri. Ekyabajjajja abazaala taata n'ekya bajjajja abazaala maama. Naye ng'otunudde ebifaananyi ebyo bali bajjajja twabalabangako naye nga waliwo omuntu gwe tutalaba naye ng'ekifaananyi kye mu ddiiro mwe ekiri nga kinene. Tuli bato. Taata ne maama Kabaka teyabavanga ku mumwa. Ne tukula kwegamba nga tekaliiko eddoboozi limala ate nyiza n'odyongerako. No, kanjogere bwenti kubanga nina okusoma byenjogera. Eddoboozi eryange ddungi neyanziza. Kweganga bwe ŋŋambye nti Kabaka ye twagenda omumanya mu buto obwo kyabeeranga ku mawulire. Na maama ne taata bwe bateekako amawulire n'abakwadde muli bato mumanya nti omuntu oyo gwe boogerako Kabaka y'oyo ddala. N'olwekyo nagenda e Buddo e Kabinja mu myaka egyo egya mid-60s gye nasanga ne mwannyinaze omu ali wano bamuyita Mei Kabanda. Tetwali mu kibiina kimu kaneme mukaddiranga nze naye eyo twagenda eyo gye twasanga abaana abalangira era mwensangira Omulangira Daudi Goloba. Daudi Goloba nga bwe bagambye yali wa mipiira ng'akwata goalkeeper ng'ate mu cricketer is a wicket keeper. Bannange neegomba nnyo okuba nti nzaani nange kati nina abalangira abajjudde mu ssomero neneekwata ku Goloba ate yali wa kala yali team captain wa purple team
gye banteekamu nempuliriza nga neesulako kubanga ndina Omulangira Golooba gwenzanya naye omupiira ye kapiteeni wange nenkulanga neesulako nga nfe essanyu okuba nti nina Omulangira gwe bayita Golooba mukwano gwange. Era oluvannyuma mu kukula bwe najjanga e Bungereza nga tuyingidde mu early 80s late 79 80s we natandika okujja e Bungereza nembanga kyali kinkakatako kumunoonyanga gye yali. At one point yali ng'akola e Auscourt mu hotel nga ye manager, naye n'ayamba nnyo bannayuganda bangi okubawa emirimu eyo, era nange nga bwenzija gyensula mu hotels ze zeyakolanga mu Auscourt eyo ne bannaffe abala bangi, Ricky Sendagiro omugenzi naki, ne twongera omukwano ne tufuukira ddala bawamu ddala nga tuli extremely close. Mu 1989 I decided to relocate to the UK for further studies. Naye bwe nali ngenda okweyongera omusomo, abantu benneebuuzaako kiki mba nsoma. Omu ku bo yali my paternal uncle, late Prime Minister Professor Apollos Bambi. Omulala yali Omulangira omugenzi Daudi Golooba. Bonna nga baŋŋamba nti omagezi g'olina gwe genda okole political science ne economics. Era bye nabangukamu ne mbisoma, naye nga Daudi y'omu ne Prime Minister Kojja wange abampa amagezi ago okukola koosi eyo. Omulangira anjigiriza ebintu bingi, oba yanjigiriza ebintu bingi kubanga kyagenze. Ebimu ku byo etiquette, empisa, Paulo lyampola tulyanga opapa lyampola ebintu buba butono naye ne weewuunya togaaya chewing-gum. Nakopanga mukwano gwange Shimex ali awo ng'agaayagaaya, Omulangira n'aŋŋamba togaaya chewing-gum, namuvaako nga mulira mu kisenge chewing-gum tolina mulya. Nenjiga obukodyo bungi nnyo ku Mulangira, era nga mu birala byeyanjigiriza nga bwe muwulidde Omumbejja Nasolo ng'ayogera kwambala. Yaŋŋamba kitaawe yayagalanga nnyo engatto ya bako, eriko bako, nga taata we nga taata yayagalanga nnyo engatto ya bako nga gy'ayambala. Nenjikopa era bwendi kati. Yoyo Omulangira Golooba. Nga mmaliriza, munsonyiwe era munzikirize okwebaza muganda wange Fred Semugera ne mukyala we Irene n'abatabani abo ababiri. At such a short notice ne tukola through Mwami Semugera nga yatukulembera okujjukira Omulangira olwaleero. Nze ku lwange kindeeta amaziga ate ne kinyongera okwongera okwagala Fred Semugera mukwano gwange bwe twazirunda okubanga ateeseemu nnyo mu kutubangula mu nnono zaffe Bungereza ne Bulaaya. I want this on record. Sebo Mwami Semugera, weebale nnyo. Katusabe Mukama Omulangira Golooba amuwe ekiwumula eky'emirembe. Mwebale nnyo okumpuliriza. Mayitayo webale ddala, naye toyogedde ku mpandiika ya linnya lyo. Oyo muganda wange twagamba okukkaanya, nze mu Luganda yawandika Mutawe, nze mpandika Mutaawe. Naye nga waliwo namwakkanaga nti eyo ndowooza egenze wakyamu. Nga tuwegenze wakyamu tugifaako, yate egisoma. Kaakati kanyogeyo katono ku Mulangira Dawuda Simbwa Kazibe Golooba. Sheikh bwe naawaba ne muyita ebyasooka tujja okumusonyiwa, naye nga ye Dawuda Golooba, naye nze kijja amangu
Daudi Goloba. Omulangira Daudi Goloba kazibe namanyira King's College Buddo. Nagendayo mu mwaka gw'olukumi-na-nsanvu-mu-ebiri nga nze ndi mu siniya esooka ayali bya mukaaga. Ndabawo wano abagezaako okubala emyaka gyange. Naye sirinaako obuzibu agayagala ayitotanya mu bulyo. Obulamu bwe Buddo Dr. Kayondo abwogeddeko naye kyesiyinza kubuusa maaso. Omulangira Goloba twali mu nnyumba ye mu Australia House. Engeri gye baatumanga amayumba eragogere House of Freedom. Naye kyesiyinza kubuusa maaso nga kumpi mwogeze akyogerako. Toleka kwogera ku Daudi Goloba n'otayogera ku bizannyo, n'otayogera ku afro ye, n'otayogera ku mwagala n'okumwegomba. Kumpi buli mwana agenda mu siniya wano baako abantu beweegomba n'aba S2 aba S3 naye gye bigwera ng'otunuulira abali waggulu. Kaakati omulangira Goloba bwe twali e Buddo osanga teyamanya nnyo wadde twali mu nnyumba y'emu naye ng'ekitugatta ng'otera okubeera mu nnyumba emu nga ffembi twagala omupiira. Naye simanyi muzannyo gw'ate azannya e Buddo. Kumpi buli kimu nga akizannya era yali sports prefect era kyamugwanira. Omulangira Goloba yasooka okujja mu Bungereza mu 1998 era nze namukima ku kisaawe. Awo omukwano gwaffe ogwannamaddala buyinza okugamba nti gwatandikira e Buddo n'alikaana kato. Agenda okujja wano nga nange nsunzeemu. Y'omu ku baatandikawo ttiimu ya North London Uganda Football Team yatandikibwawo omwami Michael Sozi Makonzi mu 1989. Kijja kwewuunyisa muyinza okuba tisizanya ku mupiira n'emitima eyo nalimu. Waliwo wano ne mwami Kabanda nsaba oyimuke. Fred Kabanda tomulabiraawo naye yalimu. Kaakati omupiira gwaffe ogwasooka twali tuzanya bannayuganda ba ttiimu ya South London eyali ekulemberwa omwami Patrick Lubega ne banne. Twazanyanga oluusi tuzanyira ewaabwe mu Dulwich Park oba ne bajja ewaabwe Norfolk Park. Kaakati awo twalinawo ettiimu y'abakyala abaabakanga naye era bwe teryagenda wala kwandoza balina obuvunaanyizibwa obulala n'engalayo omukyala Irene Ssembeera. Viki mwabakako Viki Mufumba naye tuzagenda nakuba enduulu. Bwe nali ntandika ebika by'Abaganda e Bungereza mu 1991 abantu bangi abanyamako. Omulangira Goloba y'omu ku bannyamba ennyo. Okwo kubali wano kuliko mwami Paulo Mutaawe, kuliko Oweekitiibwa Ronald Lutaaya n'abalala. Ekyayawula omulangira Goloba ku balala olw'okuba yali muliraanwa wange mu biseera ebyo ng'okufumba emmere omuntu n'agiggulira nga ssente nnyingi nga kiba kyangu gwe ne weegulira emmere n'ennyama n'obitwala omuntu n'afumba. Omulangira Goloba yeewaayo okunvuganga tugende tugula ebintu asitula nange ne tubitwala gye babifumbira. Ekyo si kya bulijjo, abantu abaga sirina biseera naye yagamba nti neetaagana n'ebiseera nja kubikuwa. Kaakati mu biseera ebyo twalinga nze naye osanga ffe bakristaayo abaasinganga okugenda mu bintu by'abasheeke kalantani. Mu biseera ebyo twalinga tusaalira Baker Street. Mwami Sserugonga yakulembera abayisiraamu mu biseera ebyo naye naffe nga tugendayo. Bwino waali obutambi bwali butandisi n'olwekyo obutambi weebuli. Omulangira Dauda Goloba twagendanga naye ku mawuledi Yidi ebirala Sheeka ajja kubyogerako ebikwatagana kwekyo ndowooza nemegendayo. N'olwekyo nga bwe yabagambye ndowooza ekyokusiramuka kyali kyava dda naye Sheeka agenda n'amubuuza nti eyo ate gwe sebo nze nkyabuzaayo akaseera.
omulangira ng'awaayo nnyo ebiseera okuyamba ebikuŋŋaanya Abaganda ne Bannayuganda. Abadde omu ku bayima ba Buganda Heritage Association, naye ndowooza wajja kubaawo omulala ayinza okukyongerako ekyo. Yaliko omujjumbize mu kkanisa yaffe ey'Owotalu nga tannaba kukyusa ddiini, era nga oluusi bwe yalinga asobodde ng'atuleetera ku byokulya ne mukyala Ssemugera, si be bokka n'abantu abalala nga baleeta ne katwogera kulangira Golooba nti tayajjanga kulya buli na kusaba, wabula naye ng'oluusi aleeta ebintu. Okwo n'ayongerako ettoffaali wadde teryatuuka okufuubira. Bwe twamalanga okusaba omulangira Golooba n'agamba nti naye bwe tumala okusaba lwaki tugendera awo, n'ateekawo okusisinkananga nga tumaze okusaba ne tunyumyamu ne basomaku ne twogera ku nsonga ez'enjawulo, era nga omu ku baali nga bamuyamba oba abamu ku baali bamuyamba abali wano mukyala Dorothy Neetese nga katono nemwanisi muteekaanya webaseerabidde bayinza okufayo abalala eyinza abo nga baŋŋamba nga batera okukolagana nabo, wabula kati mbabuuza nti kyaba kitya mukyala Dorothy Neetese kyaba kitya tetukyasisi waliwo waliyo balala wetusinkana neŋŋamba okusinkana okukubaganya ebirowoozo ebyobbanja. Yaliko mu kibiina kya Ladies and Gentlemen, sinze mwogezi waakyo, naye nakyo n'ekirala Pregate Credit Union etagala kufuna omuntu anaakyogerako, nga byombi byali biruubirira okwongera enkolagana n'enkulaakulana wakati mu Baganda ne Bannayuganda abalala. Abadde muwagizi wa ttiimu esinga obuzannya omupiira wano mu Bungereza Liverpool, ate tebamanyi Liverpool. Abadde muntu w'abantu nnyo, ekitegeeza buli muntu akimanyi. Omulangira Golooba nga bwe tugenda ku mikolo bagenda okuntuuza Haltebo nga tayagala okutuulayo okugjako nga tekyebeereka. Yali wa mu Kirasha nga bwe tuyinza eyo nga gaawulira emirembe. Yasemba okubeera nedda bwe yasibako okudda e Uganda, era nze namutwala n'omumbejja tebatta gwabwe atudde awo n'abaluga olugadde e Uganda mu 2015. Bw'addayo e Buganda yatiranga n'akomawo naddala okukola kyetuyita MOT. Yasemba okubeera mu Bungereza mu 2024, yatuuka nga 16 Ssebaaseka abamu gumuyita June 2024. Waayita Mbale n'atwalibwa mu ddwaliro e King's College ng'ava ew'omukungu Deus Ziwa ne omukungu Winnie Nantege, kwolwo gye yali abeera nga tabeera nange gye bamutwala mu ddwaliro. Eyo yamalayo kumpi emyezi 2. Omuntu okumala emyezi 2 mu ddwaliro wano e Bungereza omanya nti muyi. Ffe abaagendayo okumulaba tetayinza kwerabira nga Golooba nti njagala kuddayo Buganda. Buli kaseera nga tayagala kuddayo Buganda, ne tumugamba nti newandisigadde naga nti nedda njagala kuddayo Buganda. Kati omuntu omukulu toyinza kuwakana naye bw'abanga awulira nti ekinamuwa emirembe. Yasiibula ku kitanda n'adda ku butaka nga 14 Mutunda abamuguyita Septemba omwaka ogwedde. Yeeyumirizanga nnyo nti abadde kalabalaba lw'abagoye abasajja abawerako, naye alowooza nti batono abatuusa emirundi ebyo. Ndi wa mukisa nti ndi omu ku abo byali kalabalaba ne munnange oli gumulengera wali, naye omulala yali Ssaabayiga Matovu, ndowooza naye ne mwami Keke Mukasa gwemuwulire boogerako awo, naye waliwo n'abalanze besimanyi. Mu kumanya omuntu mubaamu amatulwa mangi.
abamu bamulaba Kabinja sinamulaba, abalala bamulaba King's College Makerere, Uganda Commercial Bank n'awalala. Nafuna omukisa nembeerako naye mu nnyumba y'emu okumala akaseera. Nja kubabulira nti bw'obeera n'omuntu nga musula mwenna oyinza n'okumumanya okusinga byazaalibwa nabo, kubanga bo bw'aba takyabeera nabo babamulaba muto. Omuntu bw'omulaba nga mukulu ne mubeerako mwenna okumanya. Ndowooza nti badde mmanyi bulungi. Mukunguzi wa Ibirira ne mukungu Winnie Nantege taliiwo. Mwami Laidi Bukedde nsaba oyimuleko. Waliwo n'omwami omulala ali Uganda ye Shafiq Mukyaba. Abantu abo abana bayogeddeko kuba badde balabirira Omulangira, wadde bano bamulaba buyise n'ebiseera bye ebyasembayo kuno. Abo omukulu Laidi Bukedde, oyo no muto wa omugenzi Nasa Lubega, n'alinnya yakozeemu ensobi n'agamba Nasa Sebagala, naye wali ategeeza Nasa Lubega. Oyo mutowe n'omukulu ono ne mukungu Winnie Nantege ne munnawe Shafiq Mukyaba. Omanyi ennaku zino osobola okubeera omusawo nga totaddeeko uniform. Abantu abo osanga abalala balowooza nti basawo, kubanga emyezi 2 nga buli lunaku omu oba babiri kubabeera mu ddwaliro. Lwekyo nsaba okulira okulaba. Ng'amaliriza nsaba okwebaza akakiiko kenaategese nako, era ababadde mu kuteesa nsaba muyimirire kwasi ekikoze nzekka. Buli abadde kakiiko mwemanyi nsaba muyimirireko katono kubanga sikikoze. Waliwo abatasobodde kudda naye ekyuma kijja kubategeeza nti beebazizza. Nsaba okuddamu kwa mukunguzi waddamu oyibirire ojja kulaba. Omukungu ono yafunidde ekifo kino nga tetutoddeeyo wadde manyize ebituteganya omukungu yafunira. Naye omukungu oyo kakati e Buganda wa bbeeyi kolaga nti omukunguzi we alina essomero. Yalina essomero e Pekamu, kakati alina essomero e Hamasi. Kakati asebo nziramu okwebaza. Nebaza ab'e Uganda naddala n'alinnya Kagere, n'alinnya Agnes Nabalogalubuga, n'alinnya Dorothy Nasolo, Omulangira Daudi Namugala, n'abalala n'abambejja Brenda Nakayenga ne Agnes Zalwango bamulekwa ne ttiimu yonna ey'abasawo. Naye Mwami Mazrui zinafuna omukisa okumulabako. Ekituufu eryo si erinnya lye ndyerabidde ettuufu. Naye ani? Okay, nani naye wamutuulira. Naye omukulu oyo Mazrui ayinza okanga naye alina ettoffaali lyateeka ku Mulangira okusiramuka. Kuba Mazrui yali Muisiraamu naye ng'amagulireko kamu nga tannaba kusiramukira ddala. Kuba Mazrui yali amuvuga ng'oluusi amanyi okumugamba nti mwireko wali azamulidde nga Mazrui kimuyisa bubi naye atoli mukamaawe, naye nga tamwerekera n'amulira n'ayingira. Naye Mazrui nga munnaddiini nnyo, teebereza munnaddiini okuga nti mwireko wali azamulidde. Naye okukakasa nti bwe yasiramukira ddala nkitwala nti ebyo byonna Mazrui yakyokyamutawa. Ogyeko Mazrui omulala ye Ochan naye namulabako. Oyo abamanyi Omulangira Goloba yali ekyewuunyisa yali atandise okwagala embwa ze awaka nga Ochan yazabirira gutaddeko n'okulabirira oludda ne munda. Ovondi saamusinkanako naye abantu abeewayo okuweereza Mukama waabwe oluusi n'okusinga abantu babadde amanyi okugala ebbanga ddene baba beebazibwa. Ng'amaliriza
njagala mukyala Biti Mufumba wemireko. Oyo yayamba nnyo Omulangira Kawuli Golooba mu ngeri ye gy'ategedde takirekaawo naye yatuyamba nnyo era nkwebaza kulw'Omulangira omugenzi Kawuli Golooba. Kawuli tondogera lisimanye ebisina kyebimanyi kutewa omusukani Omulangira mweyagala okuteekako sina kyebimanyiko se. Mwena twebaza okujja akongolezi kaleero ekibadde kyangu mu ssaawa munaku entono abantu abalala bangi tebasobodde kujja balamunyigiriza naye mbebaza kakati ngenda okuyita abantu bano naye kyesaawa temuziraliikirira bw'otuusa okuba nti olina okugenda tugagenda naye mbabesa mulinde aboogezi nga 4-5 okutuusa na naalinnya omaliza okwogera kati yakuyita Dr. Maalo ayogere akaseera katono totuusa njegendoge ebalema bw'anaamaliriza nja kuyita Ssaabayiga Matovu oyo bw'anaavaawo ate ow'ekitiibwa Ronald Lutaaya mwaka wa Ssaabasajja yawummula n'abalinga kubategeeza. N'alinnya nakabiri ow'ekitiibwa Ssaaluko Buuka omubaka wa Ssaabasajja Mwami Lutaaya ate ejja Gabulinga Kojja eyali omubaka wa Ssaabasajja Kabaka Sheikh Kalantani abambejja n'abalangira basaaba bannange kitalo nnyo omulangira waffe okuseerera. Nasooka okumanya omulangira 1998 mwaka 1998 nga tuli mu kwekuŋŋaanya ng'Abaganda wano mu London. Ekiseera ekyo twali tukulemberwa omubaka omugenzi ow'ekitiibwa Nsangu Musisi yali akola mu Commonwealth wamu ne Paulo Ssenyonga. Mu kiseera ekyo AIDS yali asa abantu left right hand center kakati nga waliwo generation y'abantu abajja okukola wano olw'obwedevelopinga mu Bungereza. Kiseera ekyo nga tebalina credit facility kweyamba nga bafiiriddwa abantu abukudde eka. Kakati obukungu bwa Kabaka benjogedde ekyayamba nti Mwami Paulo Ssenyonga ne omugenzi w'ekitiibwa Nsangu Musisi baali balina credit union mu Commonwealth. Kale ne baleeta amagezi ago mu community yaffe ne bagamba abange lwaki tukola kino nga kwegamba batukulembera mu kintu ng'ekyo ne tubeegattako. Kakati netutandika ekibiina twegatte baatusuubira okukola ne twegatte credit union naye nga yo erina obuzibu bwayo ne tugenda maaso naki ne twegatte. Ekibiina ekyo ne kiyamba abantu bangi nnyo mu bizibu bya buli ngeri ate abalala ne beezimba. Kakati awo Omulangira Golooba n'atwegattako ne tuzimba ekibiina kino. Era ekindeese okwogera ku Mulangira Golooba kino tikiteekwa kwerabirwa eva. Yali wankizo nnyo mu kutugayidinga okutwala ekibiina kino mu maaso era mbakakasa olw'ekintu kye yakola ekibiina kino si kiwa kigenda kufa. Kwegamba yasiga ensigo kambi nnyonnyoleko. Omulangira oyo yaleeta idea kwegamba teyali selfish. Nze muliraanwa wange twakyalagana ng'abaana bafe abo era bakuze bonna n'abange naye ng'ali open okuwa amagezi buli kintu ekyamagezi ddala. Kakati twegatte n'atuwa idea n'agamba tugule shares n'agamba mugulemu M&G. Twali twesonze tuwezaawo paundi 3,000 n'agamba oba ne tuteesa
tuziteeke mu shares, tugula shares mu M&G. Kakati what happened? Shares twagula 13,000 saawa zino ziri mu 9. Ate si ekyo kyokka, yatusigira ensigo. Kambabuulire, twagula bonds kyezimba. Kakati ekikulu ku kibiina kino n'ensigo ya M&G buli mwezi ziyingiza actually pound 10 buli mwezi, and that will be forever. Abazzukulu abanaddawo twagala balonde ekibiina kino fenga tugenze, era tuli mu process okuhanding over enkasi. Abantu mwebuuza yitwegatte nga tukyagiwulira. Yes, balina ebizibu ebyawo naye twegatte tegenda kuvaawo. Twagala emisaayi emito, ffe tuli ba Google naye twagala bano ba AI, simanyi DeepSeek bateekingova sikulimba bajja kitwala mu maaso. Capital weeri twali tunoonya ki critical mass weeri, twagala abanaagivuga bakitwale mu maaso. Kakati eyo yokka biyinza okwogerako. Weerabye Dr. Naawe kati kampiti Saabayiga Matovu naye eddakiika z'ettaano twewaamu ekibazo. Saabayiga Matovu. Balamusiza bamusaba ne banyabo protocol observe. Nasonyiwa bampadde eddakiika 5 gokka. Yakutwalako 15. Obuzaalo bwange nzeyo nayiga Edwin Matovu nga taata wange yali omugenzi Dr. Solomon Yagite Matovu, omu ku basawo abasooka mu Uganda, newankubadde nga yali Muganda naye nga tebamuyita musawo Buganda. Ejjajja Zeyida Nakibuuka omu ku abo gwe baaganzika Makayi Church e Nateete, eyo eri vice president ne baani bonna ababayabo. Kakati ku sayidi ya maama wange bamwogeddeko wali emirundi oba gumu n'ekitundu bibiri, ye yali ngenzi n'alinya Erin Drusilla Nganda Nnyingi Ndagire, nga muliraanwa we ye yali taata Matovu. Jjajja nga ku sayidi ya taata nga kwe kwali Zeyida nga bweŋŋambye Nakibuuka, naye ng'ate ku sayidi ya maama kwe kuli Ssekabaka Daudi Chwa n'omuzaana Everine Rebecca Nalunkuuma. Kakati obwo bwe buzaalo bwange kangende mu maaso dakiika nakakozesaako emukwana mu kwataano. Obulangira nga bwe mwabadde babyogeddeko wano ne Kampala, yali mwambazi ali smart, kagamba nga tomuggyaawo, era abamu badde mwebuuza nti iye wange wano osomba biki mugenze okulaba nga nvaayo mu kanzu. Omulangira Golooba z'omu kwe yasooka okulagiririza ekkanzu eno gye nyambadde eri unique type yayo naki gye yasooka okuginjira wano, era yava Saudi Arabia. Ekkanzu eno matiriyo yayo naki toyinza kugisanga awantu walala, kwe kugamba nti kanjambayo wano atilisi nange alina ne kawunda suuti zatandise zabadde ayambala ebbanga lino lyonna, era nja kusaba maama Nabaloga nange mujja kumpayo ku kawunda suuti ezo. Kojja Golooba twali bamukwano nnyo okuba nga tuli bato, yakulira wa mukulu Kavuma wali ku Lubiri, ne n'alinnya Nabaloga ne n'alinnya Kagere gye baakulira kuva ku buto naye mbadde mulaba. Kati omulangira bw'ajja n'ankola challenge eyo eya kanzu, nange ne mugamba nti nno okimanyi taata wo nti okimanyi engato ze yayambalanga kuno nti zino nemuchallenginga nemugulira engato bwe yagulira ekanzu eno nemugulira engato zino. Kakati n'avaawo n'agaa nti nange wanjigiriza
najja kutunga n'envunza zinnuma envunza zagenda olw'engatto zizo zebampa aza kirasi wano era nga ba MPs bani be bazigula ozigulawo Charing Cross waliwo edduuka limu lyokka nga litunda engatto ezo naye kitege engatto eno yakondinayo emyaka egisukka mu 3 eno gyendimu naye nga bwe twazambalanga ne kojja Goloba neyogere mu maaso twasanganga naye nnyo nanjerega nange nemujerega nakuba vulugu naye nga juzi tubeerawo n'agamba nti agira mutowe omulangira Walugembe amye ekinyiiya era bwaba akubuuza are you good alright kale mbeereyo buguudu Walugembe bwati bwe yayogeranga mbeereyo buguudu naye kakati omulangira ye kyeyaleetawo ku lulwe oluvannyuma nga kiri nti buli lwemba njogera wano oyinza okuba nga njogeddemu ebitakwataganye oba nalina kati ye n'aleeta akagambo ako era mbadde abamu mukakozesa mukawulira nva ku mwenge bwekukuleetera ekyo n'olwekyo akantu ako mbadde kakozesa nti oli bwaba ayogera ebitakwatagana bamuga nti va ku mwenge olijjawo naye nga tebamanyi mulangira Goloba yali byetwayitangamu nga tusaaga tusanyira twakuba naye kriketi na bikinga bwe babadde bagamba wano nawali naye ekibi nti ye yali mu myaka mito netuba nti tetusobola kubeera mu same team naye nga tusapootingagana mu ngeri emu oba endala mupiira ne kriketi nga bwe bagambye yali muntu w'abantu nga wano nga yatudde dda naye nga ayagala kubeera eri mabega temuntwala nnyo eyo yamu ategeere nti kiki ŋŋambe bino biki ayagala kutuula mabega eri gyabeererayo najja n'abuuza buli muntu yenna bannange muli omutya muli omukiki kaakati wamalanga kumumanya bbanga ddene ng'oluusi bw'aba ayogera ebintu abyogeranga wano bali mu kalooli abagamba nti you call a spade a spade omala kumumanya oluusi noga nti bwatyo bwali naye ng'oyinza okumunyiigira kiki kyagambye kyalowooza kyayogera tajja kulimba naye nga kwegamba ng'oyinza okutakiswala bulungi n'okinyiigira kiki kyagambye naye nga ye buli kyawulira nti wandibadde tosokola kino oba wandibadde tobeera wano ng'olutanaleeta kiri eva ku mwenge kaakati ekirala kyembadde njagala okwongeraku katono nga sinavaawo ku katebe manya ku flowa kakati mu biseera bino ebideka emabega mulangira Goloba yagenda n'afiirwa omwana muganda waffe wali bakojja mu circumstances ezaali unique naye nga kwegamba naye engeri gye yali omwana amanyiddwa buli wantu wonna nga kwegamba abantu abasinga bamulabamu Goloba oba Goloba bamulabamu ekyamutabani we bagaa nti ekiteezaala tekyala kati nga ne Goloba naye bwe yali kakati ekyongera okutukwataganya ne Goloba kyali nti Simba we yafiira baali basisinkanye e Kampala. Simba namugamba nti yali njagala okugamba tulabaganyeko ddi naye nga kojja Goloba yali akozeewo arrangements ez'okujja kuno kwegamba oli agenda okufa nga wakayita wiiki ndowooza oba yaweera n'okuweera oba teyaweera awo yafiira ali kuno yekka tayogedde na mutabani we kumanya kiki kyali amugamba naaba nga yali embeera ye nga teyali yamulembe. Goloba we namugambira nti munaye kakunoonya ekyo tulabagane ne tumalayo naye akabanga awo twalimu babiri ne munnaffe
yatusuza batuliwo babiri webali nyonyamu webalire ddala webali kutulabirira ne tuba nti mulumbe olwo kaluyita olumbe olwali olwa Mutabani twalumalamu ennaku oba bbiri nga tuli awo ffekka anyumya kino anyumya kino naye nga kwegamba ekikyakugira kiki nga bwe mumanyi era mukulu Semugera nga bagambye sogerera ku malusu kakati nga tubeeraawo negolo agamba okusiraamu omusiramu kozi ate nenyondo gijiwa nagamba nti ekyo ddagala kozi ddagala baliyita liquid iron kubanga edda mu malwaliro wano nga bagaba Guinness ng'eddagala mu malwaliro kakati okugamba nti engeri yasaaganga naki naga ate tuleme kukiyita Guinness naawe buli omu amanye nti tunywa ku ddagala eryo katugiyite liquid iron kakati okuva olwo buli muntu yenna bwe banjogera naye nti kaliquid iron wekali oba kiki nga tukajjayo enjogera gye twabadde naye negolooba juzi nga omukulu wayogedde nga ngenda ndi kumpi kumaliriza lwakugerera ku malusu olwaleero naba nti bwe yalwala mukulu siwa nenati nebamupirisi ne banati obulagira wuno ali mu byakatuka konziki tyakatuka naye ali mu binyo ali mu lwaliro konzigwa ne bategeeza wajali nengenda nenoonya okuva olwo nga buli wiiki nina okugendayo emirundi ebiri atesi okumulaba naye ngaera bagambye wano nti oluusi yavangawo nga byayogera birala tebitegerekeka tebikwatagana nalyokolumwawo neera mukyala natege nakyumizaawo yebase ku kitanda bwati nakati owali naye banno nakola ntya sijjukira mutuka wange yange gyenjirese naye ndoza erikunda banakasero waliyoga nendoza eri ku Buganda Road kamale wano kukanzu kukengenda enjijeyo koziwa Buganda Road gyendese motoka yange kozi okyali ekitanda kiriwo nagira bwati endoza nalategera nti ali mu kitanda olwo naye ngaebirowoozo bibiri kuba ku motoka ye gyalowooza nti yagireka ku Buganda Road nga gyagenda okunoonyayo naye nga kwegamba bwe obulwadde obumubaddeko nga yeerabirira ddala wagyali mwogera ku kinayogera kirala naye tumusabire Mukama ne Munyazi Mungu bamuddiremu si bokka naye ne bajjajja ffe Musoke Mukasa kintu bamuddiremu naye eyo gyali nti tuli balumu tulikwatagana ate netuddamu netusaaga Mukama amuwe ekiwumulo ekyemirembe Uganda musonyiwe sisobodde kumalayo dakiika 5 naye abantu balabika nnyo tebatta mbeere bulungi bannange ebangamikiyo okuleeta obubaka nja kusoma busomi mannya sijja kwogera mu bubaka bwonna kukumalayo kubanga tetujja kuva wano eriyo obubaka obuvudde wa Dr. Sekweyama ade bamanyiganye ebbanga siyeyeka nina obubaka obuvudde ewa Mumbejja Alex Mpologoma mu US ne Jennifer Mukasa abo nga benagulabye wali awo okuva ewa Balwanga Israel n'omukyala okuva ewa mu Sweden ewa banyinazi eriyo babiri aba taata waffe omuto nina obubaka obuvudde esese gyetwatutte mwannyinaffe n'ava Namulondo wa Lutaaya nabo baweereza obubaka mukulu wange gwe tusigadde baba babiri maama ne taata Dr. Byatike Matuvu mulabyawo abamu babadde balowooza nti yes koza muleme kunvuma naye nga kwegamba abadde waawo naye aweereza obubaka nti bannange mubeereeyo tujukire mulo waffe abalala bungi nnyo bawera 40 baataano okwogera ku mannya Omumbejja w'Etoolo Mebonale tabadde bulungi nnyo era naye kata atuveeko naye nga kyali beta
naye yasaasidde neongo wa muto wa Mugenyi yali ne muto wa Mugenyi namwandu we naye yabatumidde era naye kata agende twogerera mu ssabbiiti mu mwezi nga gumu n'ekitundu emabega bwekuba nti abamu babadde bakubira nga temunfuna ng'essimu ebejjudde bino na biri naye nga n'abalala bangi abamu nyinza okuba nti sisobodde kubategeeza kati naye nakiweereza mu ngeri emu oba endala aba Buganda Heritage Association bawaddeyo ebiwera kubanga y'omu ku abo be twatandika nayo Buganda Heritage Association nga n'okugitandika kwayo kwali nti abazaana kamanye tebazaana abakuuma ekasubi nga baali tebakkirizibwa kulima tebakkirizibwa kukola kintu kyonna mu ttaka eryo lyonna eryekasubi nga tebalina sente tebalina kiki kyonna ate olwokuba nti Buganda gavumenti yali teriwa mitayo nekiba nga bakazi bato balina kuba nti bajja kantu eri gye bava oba kutandika kuluka oba kiki era nabamu kati bakyaluka kati nekiba nti engeri gyenasasobola genda kuziika ku maama wange nga gavumenti egambye nti balina okumuziikirawo within 24 hours nemba nti twakwatagana n'omulangira n'abantu abalala 35 entandikawo Buganda Heritage Association okuwonya ku bakyala abo era nga omulangira Goloba ekiseera ekyo bwetwatandikira okugamba nti okuyita mu ye kubanga yalina agency etwala sente ebweru maningwatefu nga bwe tuyitamu buli mwezi nga tubaweereza sente okulyako era nga naalinya nakabiri oyo era y'omukwabo abantu tukwataganya n'alinya naso ogamba nti tuweereze abantu abo kati Buganda Heritage eyo omulangira n'abaga yali instrumento nnyo era lwabaddeyo kakati nga kikitufu nga nemu ku nyumba sisemu ku nyumba waliwo ennyumba zezwatizaawo okuzimba Buganda Heritage nga yagizimba bagiyita bulungi nga ennyumba eyo bwe balumba 266 mwalimu embwa erinnya lyerabike embwa eyo nga tebalinayo bagitwala embwa eyo maama n'agamba nti embwa sisobola kugiteeka wange kuba ninawo embwa endala 23 n'asaba kubanga kubi yalina obuvunanyizibwa bwa kasubi yenna emu ku nnyumba ezo zetwazaawo ennyumba eyo embwa eyo mwe yali era n'ebifaananyi birina nakino omuzaana oyo yalibeera ngawo bambi yabulawo obuguzi teyaddayo kulabika embwa eyo ne bagijjayo n'oluvannyuma yafa naye nga kwegamba nti ebyo tubaddeko n'omulangira okugamba nti Buganda Heritage Association abadde instrumento nnyo nga waliwo ne project endala eri wano etubadde tukolako naye timujja okuwulira ndoza oluvanyumako nga mpitirivu oyagala kuyita oseku munasonyiwa naye n'omulangira mwaki oyalinga anomumalaayo naye nga tugamba kakubaawo naye ebisingawo tunayongera ntulugira bandirawo n'ebifaananyi byemujjukirako ebye nga tukyali naye nga n'ekimu ku byo oba ebiwerako omulangira Goloba yali besimaani wange abadde emyaka gigenda kuwera kumpi amekanga sijjukira naye tugamba wali nga batugira mu kanisa oba omukyala nali mukwasiza bulo mulangira Goloba nakatya bakwasa guli omulala nga boyone bwetusangalira yogera kola bajja kukwata mu vidiyo nozijjayo wadde mbadde nkwatidde omukyala omukono si bwe kukwata omukyala kagobaawo banange ebyokunyumya bingi nga bwenga nti nsogerera ku malusu kakati nga bwe bino biwedde alina kyalina kasemberese anyanga ekisembera kasemberese obere bulungi banange kyenawulidde ndoza
yasobezza e Buganda omwaka omulangira bwe yazaalibwamu. Mu kumanya kwange n'okwogera kwe gyendi yaŋŋamba 1955. Nabaloga, could you certify? Was you that on 1953 or 1955? I know you are not there, but was it 1955 or 1953? 1955. Ekyo kye mbadde manyi era e Buganda n'abategeezezza naye muyinza okuwulira nga baasoma 1953 naye abo baasobezaamu. Kaakati saaba namuweereza obubaka bwa Dr. Sekweyama. Obubaka buno ngenda kubusoma kubanga yatutte ekiseera kuwandiika. Nabuweereza saaba naye oba nabuweereza n'akulabya agamba nti yabufuna. Daudi Goloba, obutuufu bw'omulangira Goloba mu Baganda ne Bannayuganda kwesigama nnyo ku ekisooka obulangira, ekyokubiri obuzaale bwe. Enneeyisa ye nebeera sisinkana eyo gye yayita. Mwe muli amasomero n'amatendekero gye yasomera, emizannyo gye yeetabamu, ebitongole bye yakolamu, abantu abaamutuukirira n'okumwetoloola, n'ebyomugaso bye yenyigiramu ku lwa Buganda ne Uganda. Mu 1953 taata wange yali Deputy Ssebwana e Ssentema nga owessaza e Bulasso Gavuma lwe baakazaako 9. Ono yabeerako mwanika wa Buganda. Omwana Goloba yaleetebwa ku mbuga y'owessaza Ssebwana wano n'atendeka mbatereze mukwano nagambira 53. Simanyi oyo yasoose kuwulira byayogeddwa Buganda naye tetuyinza kuwakanya omwana ate okwangamanye omwaka kirayo yazaalibwamu. Ekikulu nti yatwalibwa ewa Ssebwana e Ssentema ng'owessaza e Bulasso Gavuma. Ekyo nkimaze ekya 9 era yabeerako ane nsoma Dr. Sekweyama bwe yampadde atajja kundaba awo agambe nti bina wange sirimusomyi. Kakati wabanga yasobezza n'amutereeza. Nze nendoza 2 niwe nawanise 9 osanga wamu yalinga 2 awala 9. Namwambuziza. Omwana Goloba yaleetebwa ku mbuga y'owessaza Ssebwana mu Busiro bwa Bulasso Gavuma ng'ayisizaako emyezi bwezi okuva okuzaalibwa. Bwe nagenda e Buyindi mu Maaci 1956 sinze ne Dr. Sekweyama namuleka abeera ku mbuga y'owessaza e Ssentema era Ssekabaka Muteesa yajjanga nnyo okumulaba. Ku muliraano twamanyanga ebifa embuga. Nze natuuka mu Bungereza Desemba 1967 ne ntandika okukola emirimu gy'obusawo mu January 1968. Mu Desemba 1985 omulangira yajja okunkubagiza n'eccupa ya konyak ng'afiiriddwako muto wange Engineer Samson Kibuuka Sekweyama. Okuva olwo twadde tukwataganya ddala n'omulangira okutuusa lwatuvuddeko. Omukungu ow'ekitiibwa Ssembeera yajja n'ekirowoozo ky'ebika by'Abaganda e Bungereza. Awo nakyagudde naye tugendera awo. Omulangira abadde atuwagira nnyo. Waliwo ekiseera we yakulemberanga abalangira n'abambejja empaka z'ebika. Yatuyambanga nnyo ku by'okukozesa mu mizannyo nga tukwina n'okutuleetera omugga ogusitulwe. Enteekateeka z'okuzaawo Obwakabaka zaakwajja mu 1999 nayitako e Buganda ne tusinkana n'omulangira Kati Omugenzi mu Lubiri Ebbanda era n'Amerikayo nga bali ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Omukungu Edward Bulega yegattibwako abalangira n'abambejja okutandika Buganda Heritage okudduukirira ku mbeera z'abazaana mu mbuga z'amasiro mu Buganda. Omulangira Goloba yali musaale nnyo okwanirira omulango guno. Omukungu Omugenzi Nsango Musi yali omubaka wa Ssaabasajja atandikawo Twegatte Credit Union era omugenzi omulangira Goloba yali mwaba bawagira entandikwa yaakyo. Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga yatalaaga mu Bungereza ku by'ettoffaali okuzaawo amasiro agaasiikira mu muliro. Omulangira y'omu ku basookera ddala okutuukira omwami James Muga yali omusaale ku by'ettoffaali. Mu Bungereza mwalimu families 10 ezaasisinkananga nga SG Group, nze ze naliko naye twabadde okutuusa lwatuvuddeko. Tubadde tukwataganya ddala bulungi. Mukama mumuze mirembe Lusinze Irene, Dr. Ssebwana, Godfrey Galiwango, Bugala Sekweyama, Kawala Ssaabasajja. Obubaka bwa Dr. Sekweyama
engeri gy'abaddamutuuka goloba nambadde mulagananyiza singaiki. Kakati njagala okuyita Muzaana Brenda Kabejja ajje abeko byatugamba nabadde musuubiza dakika 5 naye saaba ezimu azijidde ezadde okutwalako saba agenda kwogera ku bumu. Ndi musanyufu nnyo olwamwe mwenna abasobodde okutweyungako olunaku olwaleero. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsiima nnyo abalangira abambejja bannamba ne basaava n'abalala mwenna ab'emikwano abasobodde okubaawo olunaku olwaleero. Omubaka wa Kabaka Ssebo tweyanziza nnyo, tweyanzeege na buli ssekinoomu yenna. Abateesiteesi b'olunaku olwaleero mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjangu okwo. Nsaba ekikolwa eky'olwaleero kyetulaze eky'okwagalana n'obumu kigendere ddala maaso naddala eri ab'olulyo olulangira abali wano mwenna. Banaye ffe tulina okwegatta, ffe tulina okukwatira awamu okulaba nga tukuuma omwoyo gwa Sseruganda, okulaba nga ate tegufa. Okuva leero ne bulijjo ffe bennyini ffe tulina okuzimba ekyo kye tuli okulaba nga kyeyongera mu maaso. Nsaba tubeerenga bumu ng'olunaku olwaleero bwe tukoze, kubanga tewali agenda tugatta okuggyako nga ffe fennyini tusazeewo okwegatta n'okutambuliranga awamu. Buganda Buganda, bwe tubeera awamu tusobola okugenda mu maaso, naye ate bwe twawukana tugwa. Nsaba ffenna okuba olunaku olwaleero tukitwale nti kya muwendo nnyo okubeera awamu ate era n'okuwuliziganyanga leero na bulijjo. Nsansidde nnyo mwenna abakungubazi ku lw'ennyumba y'omulangira Wasajja Kiwanuka omulangirizi, ntuusa obubaka buno eri mwe mwenna. Ssaabasajja Kabaka awangaala. Kakati nsaba okuyita Oweekitiibwa Ronald Lutaaya, omubaka wa Ssaabasajja Kabaka eyawummula atuweera obugambo obutono. Bwe nabadde njogera ku bantu abanyama abatandikirika by'Abaganda e Bungereza, sijjukira oba Ssaabaayiga n'amwogeddeko naye yali omu ku bo, Oweekitiibwa Lutaaya. N'alinnya abalangira n'ababejja, omubaka wa Ssaabasajja Ssaalongo Kibuuka, banaava ne basaava mwenna, ne bakiweewa mbadde tudde ne kiweewa wali kiweeweesi, abakungu ba Ssaabasajja, Amir waffe wano mu Bungereza, Amir Kalantale, abakulu b'eddiini mwenna, abasajja n'abazaana ba Ssaabasajja, twakuumye lubi wiiki eno, tetugendedde bulungi. Ebintu bingi nnyo ebyogeddwa ku mulangira Golooba, n'olwekyo nze omulimu ogwange mutono, nyakwogera bitono nnyo. Nyakwogera kusingira ddala ku serious side y'omulangira Golooba, nga nyongereza ku Dr. Maalo. Dr. Maalo yasembyeyo ng'ayogera ku kakiiko ketwaliko nga chairman waako ye yali omulangira Golooba, ak'okusiga ensimbi okugula shares mu Twegatte. Saidi eyo
yenjagala okwongerezaako mu myaka egy'ekyenda ndoza gyalinga 93 oba 94 ebyali ebiseera bya Katikkiro Mulwanyammuli bwemba ndi mutuufu. Omulangira Golooba yatutuuzanga, twalinga abantu bana. Abantu abalala sijja boogera kuba bwenna boogera temujja kukkiriza nti beebo, naye yatutuuzanga kuba yali ateekanye essira ku nsonga y'okukulaakulana. Ebintu ebyateesebwangako okusingira ddala byenzijukira zaalinga cooperatives. Ebiseera ebyo myaka egyo egy'ekyenda nga twogera ku ngeri cooperatives ze zaakulaakulanyamu Buganda, era engeri cooperatives engeri gye zattibwa Kawenkene Obote, kuba cooperatives zaakola kinene nnyo naddala okukulaakulanya rural economy mu Buganda. Abajjukira Wamala cooperatives, East Mengo, West Mengo, Masaka cooperatives, ebintu ebyo bwe bityo. Abaana bangi abaavanga e Makerere bayagalanga nnyo okufuna emirimu mu cooperatives. In fact, ng'okufuna omulimu mu cooperative nga mu East Mengo obanga kulya akalulu kyabanga kintu kya kitiibwa, naye omulimu ogwakolebwanga cooperatives ezo naddala mu byalo okulambika abantu b'omu byalo mu ngeri y'okulima n'okusiga ensimbi. Ate mujjukire cooperatives zaali zitandise n'okutunda ebintu ng'emmwanyi ebweru ne zikomyawo amagoba. Kyali kintu kikulu nnyo. So ensonga eyo mu myaka egyo egy'ekyenda Omulangira Golooba yatutuuzanga ne twogera ku nsonga eyo. Bisobola bitya okuddawo? Tusobola tutya okulaba nti Obwakabaka bubeera influenced okulaba nti buteeka essira ku cooperatives? Ekirala kyali kyakulima, si kulima kuno okwa ekemu oba ekibanja. Omulangira yali alowooza mu kulima nti ettaka eryo lyonna eriri e Buganda, ate ebiseera eby'ensiko yali nnyingi, nga n'ababbi b'ettaka baali tebanatandika nnyo, naye ng'alowooza nti senga tufuna engeri gye tuyamba abantu ne wabaawo okulima okunene, omuntu n'asobola okulima mayiro oba 3, ebintu ebyo ne tubisitula ne tubitwala naddala mu nsi z'Abawarabu. Ebintu ebyo yali endowooza y'Omulangira Golooba. Ndowoozezza nti ensonga ezo tuzijjeyo nazo, kubanga Omulangira Golooba yalina serious side eyo abangi oluusi gye bataamuwa. Naye ebintu ebyo bwe byayogerwanga era twagezangako okubitwala mu abakulu abali mu Bwakabaka mu biseera ebyo, naddala Katikkiro eyaliwo mu biseera ebyo. N'olwekyo era nze ndi musanyufu okulaba nti wadde ebimu bifulumye ennaku zino,
bifulumya ennaku zino mu myaka gino lwe mubiraba. Naye ebirina gye byava abantu baali batandika dda okukola ki? Okuteesa era Omulangira Gulubu oyo yabirimu nnyo. Mbadde njagala mukubireko mu bukalo. Bampadde eddakiika ntono, olwekyo sigenda kulwawo. Nze nasemba okulaba Omulangira mu January, era nga bwe nabagamba abaali kakiiko akategesa olwaliro mu January twali twogerayogera ne Doolo oyo kuba naye yali Uganda ng'atuga nti wano nze wembeera wane kansanga ye Doola wabeera ewange osobola okuvaawo n'otambula n'otuuka ew'Omulangira. Kaakati saava Lubega wadde naye wangabi. Saava Lubega Max bwe yajja ewange ninasaba nti wategedde Omulangira Gulubu mulwadde, ate bwe yali e Bungereza tetwasobola kumulaba. Twayogera ku ssimu ne tutegeka olunaku ne tukubira Ochan. Era erinnya eryo nze ndiddamu nnyo kubaaba abantu bakoledde nnyo Omulangira. Ochan Mazului n'oyo omusajja omulala Ekkomo bakoze nnyo. Ne tukubira Ochan ne tumugamba nti kabuuze omukulu ne bamugamba nti waliwo bamuyita gundi negundi tubajje. Ne tutegeka ne tugenda ne tumulaba. Omulangira abadde alina amaka ge malungi nnyo. Garden ye is the best garden. Era nze natuuka wali ekyo sisobola butakyogerako. Mwena abaagala okudda okubeera e Uganda mugende mutunulire ku garden y'Omulangira. Garden mpitirivu, wantu walungi nnyo. Twagenda ne tutuula essaawa 4 nnamba nga twogera n'Omulangira. Waliwo ayogedde wano n'agamba nti waliwo abantu ababadde bagenda okulaba Omulangira, oluusi n'atandika okwogera nti emmotoka yange nagirese Buganda Road oba nagirese Nakaseke Nakasero oba Nakulabye. Naye olwayingira ew'Omulangira Gulubu, komenti gye yasooka okukola yali ku kooti gye nali nyambadde, ng'era bwe mmanya ennyambala yange. N'agamba nti walutaya eno kooti wagijjeewa ebaddeyo seeroze ebamingame ennaku zino. Twatandikira awo twayogera throughout, era okuvaayo ekyasinga okutujjayo bintu bibiri. Abasawo oyo Dr. Walusimbi gwe mwalabye yali ajja buli lunaku yali azze, ate n'ejjaamu yali agenda kutandika. Kyekyatujjayo ne tumusiibula ne tuvaayo. Ffe we twamulekera ng'olaba Omulangira yali afaanana yali bulungi nga twanyumya politics w'e Bungereza Keir Starmer, ne twogera ku ba Conservatives nga bwe twabakuba, ne twogera ku Trump, ne twayogera buli kimu n'ebya Uganda byonna.
netugaa nti oli omwana waffe w'Emagere abeewo. Kakati kwegamba twanyumya emboozi nnene, era ffe twaviirayo nga tulaba omuntu akola improvement. Twavaayo nga tulira, era nakubira oyo eddola essimu ne mugaa nti wano waliwo recovery, wano waliwo essuubi. Ne tuvaayo n'olwekyo okuwulira okuwulira ebyabaddewo wiiki eno yabadde shock, naye abayimejja n'abalangira bonna, baganda be, Mulangira Kateregga n'alinnya, atusabe Mukama abasire ekimyu, ate katusabe Mukama Omulangira amulamuze ekisa. Amen. Wewe walinyo wekitiibwa